Kitalo nnyo nnyini ddala eri abafiiriddwako muganda wa Mwoyo atera kibi nnyo oba kyakusaasirwa nnyo eri omu asobodde okubeera nga akosebwa. Olunaku olwaleero nina amawulire ga mirundi ebiri ag'ennaku n'ag'ennaku ddala oli ku Viki Exclusive butereevu kankusooke nkusabe amukwano vidiyo eno gimpeereka like kwata ku kigalo ekyo ate era osubscribinge ne ku YouTube channel bw'oba tonnaba kusubscribinga okwosako ne Wonderboy UG. Olunaku olwaleero bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukyala gwe bayita Sauda Madada kansubire nti bwe njogera erinnya eryo mwenna mulimanyi kati ngeri gye mbagambye nti nyina amawulire ga mirundi ebiri akatutandike n'amawulire ag'ennaku akatandikire ddala ku mawulire ag'ennaku ennyo. Omuvubuka abadde avuga omukyalo ono oba bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe tuyita Bobi Wine agwe bayita Sauda Madada ayengera ye bodyguard bwe njogera ku Sauda Madada njogera ku bantu bannambeemu abali ddala ku kido era bw'oba tonnaba na kutandika kusembeza Edi Mutwe osooka n'osembeza Sauda Madada eri ku lusegere lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine. So olunaku olw'eggulo yabadde atravelinga nga avuga agenda ewaabwe mu kyalo wabula ku mulundi guno yakozesezza bodaboda. Sauda Madada ayina emmoroka ye ey'obuyonjo oba emmoroka ye nga eri personal gyakozesa wabula this time yakozesezza bodaboda esobole okubeera ng'emutwala mu kyalo nabwe kityo bambi ne bafuna akabenje bodaboda neeyingira trailer oba trailer neeyingirira bodaboda nabwe kityo owa bodaboda ye bambi n'afiirawo mu ssaawa ezo zennyini naye kansooke nkujjukiza ba sponsors baffe abateekamu ssente okutuusako stories zino babayita ba Hajat Karodo ono nga musomi wa dduwa akugamba nti gende wakiso oba kuba ku namba y'essimu eyo gy'olaba mu kabokisi aka black okuli Hajat Karodo osobole okubeera ng'ovuunuka ebizibu eby'enjawulo akulombera dduwa nakugamba simusamize okosaako Biva Organic akugamba nti asangibwa ku Access Building Alubaga Road awo gw'ogenda n'obeera ng'ofuna obujjanjabi bw'omulembe ate era nga bakozesa ddagala lya butonde tetusobola okuyita eddagala erya habo eritalina side effect ku bulamu bw'omuntu yenna ate era eddagala lyabwe teribaako overdose mbu ate omize dingi nnyo nedda. Sekamu staff naye akugamba nti musomi wa dduwa asangibwa awo ku bitaala ebyebusaabala osobola okubeera ng'omufuna ku namba y'essimu eyo gy'olaba mu kabokisi aka bbulu waggulu. Okay. Tuzeeyo. Omukyalo ono Sauda Madada babadde bagenda mu kyalo bambi bodaboda gye yabaddeko owa bodaboda abadde amuvuga nga bwe nkunyonnyodde nti emmoroka ye si gye yakozesezza omulundi guno wabula yabadde afunye bodaboda ndowooza oba yabadde yeeyuna budde ndowooza n'ekirala kye tuyinza okulowooza nti mu kyalo gye yabadde alaga tewabadde wala nnyo. So owa bodaboda we bayingiridde trailer bw'atyo ye n'afiirawo mbutalaga era Sauda Madada naye n'afuna ekyeka ng'wetwogerera essaawa zino ali mu ddwaliro. Twebaza Mukama nti ye ng'omukyala yasigaddewo oyo omukyala Sauda Madada nga mulamu wabula omukono gwe ogwa kkono gwamenyese si nti gwafunye damage wabula omukono gwe gwamenyekedde ddala amagumba awo era abasawo bakola kye basobola okubeera nga baddamu buto okuyunga amagumba gano. So mumwongere essaala zammwe okulaba ng'omukono gwa Sauda Madada akoze anti buli bodyguard emikono gye girina okubeera nga giri fit gyombi ate era mukimanyi nti y'omu kuba official bodyguards aba Robert Kyagulanyi Ssentamu mwamumanya nnyo omukyalo ono mu campaign trail yagezaako n'atungisa n'ebyambalo bya people power nga biriko bajenerali era bw'oba wetegereza ekyambalo ekyo kyali kijjudde amayinja mujjukira bulungi ebiseera ebyo gavumenti lwevaayo nebeera ng'etandika okufunza buli eyali akozesa bu red top obwo buli yakozesanga ebyambalo ebyefaananyiriza police ne military bye yagamba nti ebyefaananyiriza ebyamagye ag'eggwanga nti babikozesa mbukyamu. So omukyalo oyo Sauda Madada mumujjukira nnyo yalinga tava ku kido ng'enjogera y'abageto bwebeera nti yalinga tava ku lusegere lw'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bambi yafunye akabenje
olunaku olweggulo era kati embeera egyalimu yasobodde okubeera nga ayogerako n'abantu n'abakakasa nti newankubadde akabenje kabaddewo yeebaza Mukama naye ate alimu ekikangabwa kiri ekyokulaba omuntu eyabadde amuvuga eyamujja e Kampala paka we babadde batuuse ate ye n'afiira awo mbutalaga yes ng'omuntu naye yawunzeemu wabula naye n'akosebwa actually sinakosebwa n'amenyeka omukono ogwa kkono nga bwe nkugambye ebifaananyi byogenda maaso n'okubeera ng'olaba ngezaako okulaga omukyalo oyo gwe twogerako yaani nti buli Bobi Wine wabeerawo Sauda Madada n'ebiseera byennyini omukulu Eddie Mutwe we yabeeredde nga yaggalirwa oba we yali nga yaggalirwa mu kkomera gye yali omukyalo ono Sauda y'omu ku ba official bodyguards abaali basigalawo okubeera nga balabirira n'okukuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ba Bobi Yanga bano nga tonnaba baleeta basembeza nnyo ab'oba onoonya bodyguard omutuufu owa Robert Kyagulanyi Ssentamu olina kusooka kulaba omukyalo ono amanyiddwa nga Sauda Madada ndoza kati mukunnyonnyodde bulungi so akabenje yakafunye ng'ava Kampala nga adda mu kyalo kati waliwo eyabadde ambuuza nti Vicky lwaki omukyalo ono y'omu ku ba officials bodyguards aba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mugamba nze the fact is sina answer lwaki wabula kyemmanyi nti mukyala wa kibuli nnyo era nga bw'oyogera ekigambo ekitakwatagana ku Bobi Wine mu maaso ge either bw'otafuna ngumi asobola okukumiza omusu ekya abaaliko mulaaliza Bobi Wine mwenna oba abaazirabako anzijukira mwakirabako nnyo nti Sauda Madada waliwo ne ku extent we yatuuka nga ali omu asobola okugaadinga emmotoka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga teri muntu mulala agisemberedde nga yes aba Eddie Mutwe bali mu maaso oluusi nga Eddie Mutwe ne ba Bobi Yanga bonna bamuliko ku kido naye nga olabira ddala Sauda Madada asobola okukola okufunguwa ebbala mu lulimi Oluswayiri kye bayita funguwa balabala so omukyalo oyo Sauda Madada ndoza kati mukunnyonnyodde bulungi details zonna lwaki mbikunnyonnyodde lwa nsonga mbadde njagadde wano ku Vicky Exclusive anekuwanda boyugi omanye gwe omulabi waffe omulungi mwongere okubeera nga mumuteeramu essaala mwongere okubeera nga bami mumusabira naye akanyongere nkujjukize nti Biva Organic asangibwa ku Access Building yawo ku Lubaga Road akujjanjaba endwadde zonna bannange siranga bantu bafere ate siranga basawo baganda wenkugamba nti Biva Organic ne bw'oba okolola ajja genda kweka kofu dokita owone ekifuba ekibadde kikotyonkoke ekifu ekikola ki ojja kuba owonye bw'otawona ojja kujja mu inbox yange ongambe naye sisuubira nti waliwo yali agenze mba Biva n'atawona so genda ku Biva Organic abasangibwa ku Access Building yawo ku Lubaga Road obere ng'ofuna eddagala ery'omulembe eddagala eryaffe ery'obutonde eritali mu bikemiko mbw ate balyongeddemu kino nakiri Hajjati Kaloddo ye musomi wadduwa ku buli ekiganye mu bizinensi zo oyagala passport n'ebirala Vicky Exclusive subscribe bye bye